Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kitolwanga asibigambye nti okuvuga zumi w'amateeka obususse mu ggwanga okuli ettemu obubbi n'ebirala. Abyogedde bwekkiriza Leader of Africa embuya baadde bajja kusimya akatane ekifo ekyo. Ssaabasumba asibigambye nti okwongera amaanyi mu kwanganga ebikolwa eby'obumi bw'amateeka. Today what is happening in our country is good. People are killing one another, stealing. Asibye n'abantu mu ggwanga ddala maka gaabo okuba n'emirembe n'okwekwasanga essala maka gaabo olwo lwe banajja okubala obutabanguko mu maka. Let us always promote peace in our families. Today we hear of domestic violence. Am I right? Husbands beating who? Mumisi eno Ssaabasumba agatteko n'emigugu gy'abagole 12 mu bufubo obutukuvu n'abasaba okukuuma ebirabo bye bakubye. Ate banavuma bakuziza olunaku lw'amalinnya ng'amalira mu ggulu mu kitambi ky'emmisa ekisumiddwa mu ntendezi ya Charismatic etitira bulijjo mu Eklezia. Reverend Father Henry Mukasa akulembedde mu misa eno agambye Charismatic eyambye nnyo okuuma abantu ne banyumirwa emmisa era ne bagittalira nnyo. Ate ekuuma Eklezia ng'eri wamu ate netugatta ffenna mwekiriza ntubeera nga tuli active. Okusaba kusasina kutambuza Mama Maria mu kifo wabadde emmisa era kubaddemu n'okusumula okubadde kujja ku bantu. Tumutendereza olw'enneema enjawufu Katonda ze yamulabirira. Omusomesa John Mary Vianney Kanabi akulira enteekateeka ya Charismatic agambye nti entendeze eno eyambye nnyo naddala abantu abalina obuzibu. Charismatic kitegeeza okwezza obujja omuntu n'asobola okusoma Bayibuli n'agyebuulirirako. Era nja kusaba Omukama buli aze wano amuwe ekyo kyasinga okwetaaga. Ate bangi tetumanyi bye tusinga kwagala, Katonda yabimanyi. So gwolowooza osaba kano nti kensinga naye yamanyi kyosinga okola ki. Ate Vicar General wa Kampala Musinja Kasibanda asibye abantu okulekerawo okuttanga bannaabwe. Abayogeddewo abaana 50 Sacrament ku ssomero lya Blessed Dollars Junior School. Kasibanda ategeeza ng'abantu ab'ettima bayisa obubi bantu bannabe ne basaba okuddako nga ne batayagala kubakola bubi. Waliyo ebikolwa eby'ettima ebibaayo okuyoka olukokubakana ebyo sibyamu irivu nedda ayagala ddembe. Yali omubaka wa Nansana Municipality Wakayima ku Musoke ne meya w'e Nansana Division Hamidu Nsubuga boogedde ku kitaba ekisusse naddala ku baboodabooda ne basaba gavumenti ebe kukyekolawo ku ttemu lino. Okutta abantu kuyitiridde, gavumenti erina okusala amagezi gonna okulaba ng'ekintu ekyo kikendeera. Tusaba alina amawulire agakwata ku bantu b'otategeera mu kitundu gatuuse ku poliisi oba ku division.